temujja tumanyira buli atuuka eri n'afuuka nva zigaze nga zigaze ziti mbu akuba akaddanyuma bannaye nkomyawo mu nuupu omanyi we nava tewali yaddawo gasiya Kato Arshbag wadda buli kyayogera ng'alinga nkoko omanyi nze Kato Arshbag how can you be Kato Arshbag enjaga yakkuba amayirungi gali mu nviiri oyina enjaga y'obuwunga mu nnyindo nagamba bwe nti tibannange buli muntu azaala n'omusiru azaala njagala kwetondera ekyo saavuma abakyala era bansonyiwe gakyawulikika bubi naye engeri gye twali mu bbato manyi omubanga nga waliwo gw'owagirawo n'omukwano gwo munsonyiwe eyo embeera sitera kwogera ebyo Ssegirinya tereera ani agambye nti nno wayiswa muziisi w'abafu Waiswa mufumbira omuyise Uganda Funeral Service. Kati wizido. Muleme namwe tukanga. Kati waiswa bamuyise Uganda Funeral Service oba nti aliwo kuziika bafudde. Baniza extra digest omukutu mugoba nsonga ina jamusinze okubeeranga mutwekanya kansubire nti no muli bulungi kansubire nti nakakuba tikabayisiza obyamanyi tuli mu season yankuba nenga tubatumeddeko bamikwano na jamusinze okubeeranga mutwekanya oli luddawa oli mu Uganda oli outside Uganda yonna program gye kusanga munange gwasingira ddala okubeeranga otekayo kaddatako n'obuddewo oba oli awo munaye n'obeeranga otwekanya nenga amanya nze Fatia Rujja okutuusako program nga buli gyera nga wetutambula ate ng'olunaku olwaleero lino mukulu wisdom KAYE gwe tulinaye mu nnyumba gwe tugenda obeera nga twogera mu kona yatubulye ku bintu ebitambula ku ground wisdom KAYE wangi nga tukwaniriza okubeerako nawe olunaku lwa ndi musanyufu okuba ku extra digest mugoba nsonga nga tutudde ne family ya KAYE Wisdom official mbaniriza amanya ganyize KAYE Wisdom mtaani w'omulala yakola ku mato mutali mazzi ne seriraka bulijjo mbaga twava erengo isinga entingira Buganda tuli baana ba Ssaabasajja Kabaka ne twatuuka n'engero tukola ki ne tuzikyusa mu mwagamba nti waligwa wendigwa afe tugamba abaana ba Buganda tumala kugwa Ssaabasajja Kabaka n'anteetwa n'atagambako n'atabipinga n'asemba yate ekizibu okugwa ebyo nno biruma abayaayi waliwo nawulidde ambuuza mbu Wisdom omulala atayina nti abalalo b'ennaku zino abaakolamu tetuwunya busa ekiringa kati okungamba nti Chogamba abedda bawunyanga obusa. Kati nze lwaki mpunya obusa. Nze nyina kola ki kwata sente mu nsawo. Lumunna kaana ne kojja wange Frank Kashumba. Yali agenze ngavuma bano boga bidri bonna batayina nte ngagamba mbu abanyankole basinga obugagga kubanga bayina nte. Nze najja ne mukuba ekintu ekyo n'ekimujjako. Namugamba nti mbuulirayo mu East Africa. Bwaba balaba gagga. Kubanga wano mu East Africa tulina abalunzi abatukana abakalamojja mbuulirayo oba mu bagagga ba East Africa mulimu abalaalo bagagga basooka 50 richest East Africans oba mulimu alunda ente kati ente ze prestige kakati nze ojje waffe bano bayidri baatuukako konne waffe ne kakati bano bolaba beera babadde bankuba mbuno bangambye mbunsula ku bisaawe bano bali batuuseekoko bali batusebo taata temala ku country home nekati ebyo tetubyoga munanga abanaku kankubule nyina ekintu kye nazze ku otamugira agenda kwambula nedda oyo time yejja gwegireke nze time yejja siwa bantu batenenkana level kumuwa gundi omusajja obusongo ngai muleke yo time yejja tomwogera nako tomuwa budde nze nakolako show Isima omugenzi yakeera nayogerango alino Isima ene yalinako kyali Isima yakeera n'agamba nti Wisdom sinayo wadde kyapa sinachi nengenda ne Faruku n'ebyapa era mu abatayimanyi waliwo eyampadde gundi eyo actually muzeyi n'angamba program eno giddemu giteke Facebook page yo nendeeta ebyapa kati abantu nga bwe boogera bagambe tutegedde Wisdom munaku naye naawe tulage eyo naye engeri gye waliwo ebyannasa bw'atuwa mubikubanga ekifaananyi ne tugana ali mu ministry ne tubinoonyerezaako however kankubuulire Fabamu munange mukama atuwadde omukisa. Naye eyo njagala ovayo olunaku olwaleero. Tetusobola dabayo katono nnyo. Fatia, ffe tetusobola kuwa bantu batagasa budde. Ffe twamugambye time yejja. Gwe kayefummule yejja kujja ate ejja kujja. But however, waliwo omwogezi wa firimu ono yekka yagamba ekintu yali Mark.
Okay, VJ Mark. Lumu fe twali ebiseera nga tulina Cineplex nga ye cinema yekeri wano mu Uganda. Kakati nenga Ssegirinya kasanvu wakakaga okula film. Kati VJ Mark ajanga wagayi bamuyita Kawulwa we Kasubi. Nga yakuma ye bouncer wani yabeerangawo nga ine ekibande wabwe mu lujja kati nga Gideon yandeetayo nga tobba ne tujja. Nga mwayina sente akakaga ko biseera ebyo. Kati utakasasula bani abakasasula. Nenge awo wa VJ Mark 1200 kati 1200 oba mulaba film 2 oba 3 sijjukira. Nenga tanatandika nga babuuza ebibuuzo. Okay. Siriera birere kino ekintu ngenda kyogera anywhere. Mark yagamba omusajja abuuza VJ Mark tugenda ne tulaba firimu yo ng'ojogeredde bulungi ane tugenda tulaba kanayogera video omula ne tumulaba nga ate firimu yo agisse actually yageza ku firimu ya Titanic nga tulaba ajonoonye kati omusajja n'agamba waliwo kati Mark ayogeredde firimu nabeerawo omulala ayogera VJ n'agitta kati omusajja n'agamba Mark tolaba nti n'abadda mu firimu z'abo abasajja basiru kati Mark n'agamba bw'ati ekintu ekyakyusa obulamu bwange yagamba bali abadda mu firimu zange si be basiru gwamala okulaba firimu yange n'agenda olaba bali abatamanyi kwogera gwe musiru kati sikyogezaako tegeeza sikuganye kulaba bantu bagamba Wisdom Munaku Mbega Wenalemu Mudinka sikuganye balabe however ate oba mu mbatuutu okutwala abo boogera kati eshegeeza kati kati abalaba ne bajja gwelaba ne kati bwolaba nedda nze njogera bwekasita Fatia kati alaba napikinga oli byabayogedde yemusiru yekyo yes because laba oseke but you can't wake up one day nogamba kubanga kati we baba baagala nze omuntu yekka kasita yafa buloga bonna ndaba bamuje yali yisima let me tell you yisima could push me to the wall abamanyi okwogera bakimanyi actually mbadde ngenda kugamba nti tokyali mu level z'abantu tokyali mu level za provinga bintu bimu to prove really Idris if I'm paid to stand on one platform ne Africa band kati omuntu azayogedde yayogerera mu motoka eno kati tuli ku CNN ya Uganda bano bali bazeeko ku country home yewaffe naye oli ali ate n'ekirala n'akola ensobi n'agamba nti Wisdom asula mu kisaawe mu Turumud House kati ate naye nga zange ekyo nakyo kakatteko kakati Fatia bw'obeera ngaawo abantu ng'abo bamuje tebatwalanga ewuwe wakabi abagagga nakiyigira ku jjajja wange wali Kasubi ng'ayina ennyumba zino zimwamba naye ng'ayina ekisenge abeeramu yekka omugagga taba na nnyumba emu waliwo gy'atwala bamuje abo bwe batolevezo waliwo gy'atwala bakulu Mike Mukula yali antwala ewabwe Soroti namubuuza eno ennyumba yo ng'esunga ey'ebugolobi yanteeka mu kisenge nga olinnya ekyoya sijirabanko kapeteri ng'ekyoya kikoma muno mu hafu kugulu kuno ng'omusota we guyingiramu gusolo kulumiramu naŋŋamba gwendeeta wano aba mukwano gwange kati nenjiga kati olaba abantu benkuliddemu nti ebiseera we natandika okupakasa awo ebiseera kyogamu ng'agenda kujja nasinkana Mike Mukulu abo nti babaleeta nga tukola ki bajjejje nga tuyimuka kati okukola ng'abavubuka kati abamu munnange bazze bayita bato fate tuli mu retirement era Fatia kanyime wano ku mugoba nsonga nze Fatia wondaba nga ngenze ebweru akujawo nga ngenze ku mpapula sigenze kukola bugagga kubanga Katonda bye namusaba yabimpa okujjako okwongerezako obwongereza kwa nali namusaba mama wange weyafanga nebyenjagala era si bye bingi wenteeka oluba n'okumpa obulamu nga enkuba weetonya oba we mbasaagala genda kukola nsigala ewaka kati baabo ku myaka gy'alina nze nali maze ozimba first house yange n'ate abamu mpulira nti basula waabwe ne kati abantu abo mbadde ngamba bannayuganda muteeka abantu wenkusanga ng'olina abantu bowuliriza ate kati Fatia kyenkugamba nze nava mu fulaati ya maama wange ku myaka 18 nasulanga mostero since senior 1 elite ekyaliwo nga siwubona nakummula nayina edduuka lyange mu senior 3 ku Maria's Gallery nga boss wange ye Maria Kiwanuka kati ate nti oli agambye nti Kaye akolawa n'atamanya nti fe abamu nze Fatia olinsanga nga nkola ku myaka 45 okujja nga tuli Bulaaya nti Bulaaya olina okukola ki nembuwa ne Uganda
ku myaka giri bamaama baffe batuyigiriza okukola omuntu yenna ayogera njogera ku Extra Digest nze mundeetere bloga ng'ali ku level ki kati nze waliwo TV abantu amerawo nkubuuza nani nga ngamba sijja kujja ntula ne babatte ntula era kati byaweddewo anti luli nali ngamba wa chance chovola baffe twabeera wano nze kugambye ne bagamba nti mwagala nnyama ulira okusinga egundi anti abo kati ate ng'agaze eki nze eyo TV gyagamba gyagenda ko nze kimukalisa buli papia lensasasula papia gwe woolaba bwe nti nga nze nentuula era we musamu nga muzeeyi n'akabeerako emirundi 7 kati ate abamu Wisdom yisaawo akasemba tuveeyo so jesi anti nkoogedde kubanga oga ne Idri n'eno Extra Digest baali bazzeeko ku country home yange kansubire Idri actually kankubuze Idri kanayi nsobola okuzimba amaka ngaago mwap country kaganga nenne magazimba Kampala nennayigira ku mike era mmwe kababuulire Fatia wobanga okula Katonda akuyambe akuwa abantu ab'omugaso nti nze sinyumya na Sudiru nenfuna omukisa okwogerako ne Rajivu kati kikyenjiga ku Rajivu kati kyenjiga ku Rajivu kyekino nti Rajivu wafuuka mukwano gwo we baba bategese franchise yabwe ya Victoria University ng'etegese batto babaako kye bakukwasa olaba emikwano gye tuyina kati nze mwandaba ku batto nga ndi nzira eno nzira eri sina gwe nkolera mukwano gwange Rajivu kati ye mubuuze ababo baluwa kati ova olaba ekimu abantu abamu nalaba omuntu ng'agamba mbu KAYE Wisdom omulimu gw'ayina kwatira Shiba Ambuleera kati nakyo kankijjewo Fatia Shiba sisite Uganda Nida kiddemu mbuuza gwe sister. Kati gwe nga bakusanga ng'okwatidde omuntu nga Shiba muyita Kasodde nga Shiba ng'omukwatidde ekyokubiri nze buli wonda banyimiridde bweti one manya endorsement I'm signed I'm working. Kati bali abatabiina bambi olw'ennugu bambi balaba kiki kakiringa ng'oli okugamba nti aba Wisdom bazunga buzunzi bweru tebalina byakukola bakyogera atya mu Luganda kati okugenda e Bulaaya mulimu okusaba visa okugenda e Bulaaya nakyo kibaluma munange bwe bagambye mulimu osaba visa mulimu okuleeta bank statement yo ebyapa byo travel history nakatambula ensi 2 oba 6 kati abantu nga bo Fatia ngamba abagoberezi bange njagala omalirize ne kino kiwumbewumbe njagala omalirize nga weetondera n'abakyala abakyala ngenda beetondera ku statement eyabadde bweti twali kusanyuka kati niwabawo ekibuuzo ekyabuuzibwa Shiba ng'oli akozesa empiki munne egamba nti yazaala kati ontazaalanga bitye kati onajja n'enkyogera bubi naye engeri gye sitali Muganda nakyogera bubi nagamba bwe nti tibannange buli muntu azaala n'omusiru azaala njagala kwetondera ekyo saavuma bakyala era bansonyiwe gakyawulikika bubi naye engeri gye twali mu bato manyiwe mubanga nga waliwo gw'owagirayo n'omukwano gwo munsonyiwe eyo embeera sitera kwogera ebyo nze njagala nnyo maama wange nsalaba ku taata wange nze 1989 bakuba taata wange amasasi nga ndi mu lubuto lwa maama wange so mmanyi kye bayita ekitonde ekikyala ekyo bansonyiwe kyayitawo bansonyiwire ddala. Thank you so much. Tweyanziza nnyo. Ate naawe kati neshegera naye balimu nange webaddanga okwogera Fatia era bakutwalanga bano ba oga ne baleeta abantu nga Wisdom okola bwoti nti tubadde tusaba ogambye olina ebyapa oli munaku naye osobola tutwala n'otulaga ebyapa byo kubanga kati eno Extra Digest CNN yonna yampa omukisa nedda ati kati labayo era nkutumye singa bano bakuleeteranga omuntu bw'ati n'atandika okwogera wanu wagambanga nti akola mu ministry mugamba akuwa ebbaluwa appointment letter tugenda ali ku public service buli wogenda ku public service buli muntu yenna akola mu gavumenti erinnya lye gye liri obuli ekintu ekyo ekyokubiri bw'agambanga mugagga abatwale era ogamusaba singa baleeta abantu bwe bato atugambe mukwate kamera mugambe tutwale wosula bwamala tulaga omanya asolo balaga ewakyabo kati fe nga tuddayo akawungeezi tulabe osula wa maama wo oba osula wa mukwano gwo bano balaba Extra Digest we nabagamba okugenda ewaffe baakerayo 10 oba 12 oba 11 nga simanyi nga nze nno nkyabalinze kubanga eno CNN togiwa bulimba ne batuuka ku kyalo ne balaba nti KAYE Wisdom alina oluguudo KCCA eno ye Kampala okutuuka okugamba nti olwo oluguudo mu linnya lyo
neri yewaffe mpigi siwala eri bayitayo metropolitan gundi ebitundu bya metropolitan nti mukono mpigi ebyetolodde Kampala kati munange ffe twakola nga tuli bato naye tetwetikka migugu kale wisdom tuwulidde tutegedde information tugitegedde era bw'otuulanga wano ne wisdom totwala byabamuje bali abalengeza nti wisdom munaku talina kyali asula ku bisaawe mugambe nti wisdom yakutwala ku apartment ke kali kubanga wali oli ojjamu eyo level abamanyi ko tite niwona ate neyagalira kubanga nsulawo gwe wano olaba wabi tewali wabi nga wo nedda soko ove kwekyo okwegumya gwe wano oba olaba wabi wisdom sijja kugamba nti wabi but tewaliwo wantu wabeera wabi nga wo bayitawo ate ne waba wabi wawo tsebo wawo kati naye atulagayo ewuwe abalandlord mu Kampala wano naye atulagayo ewuwe temuteeka mu ntalo zammwe wama program tuguddewo bwetota so nakolwa leero vibe naye ffe twasazeewo tetujja vuma tayimu y'abatuvuma omanyi waliwo abatuvuma ne tubalumba naye waliwo ate betujja osasula and that time is coming eyo time ejja kujja gwe tofaayo actually akati tutandike kulekayo every nagu even nagu navuddeyo even nagu twamusiibudde era bintu biri byenjagala okugamba abantu even nagu yandaga ebintu bibiri lo bbiri bukyabaawo olunaku even nagu lwe yayambala t-shirt ya people power wow eyo lo nga buli muyimbi yenna yeekwese nga buli muyimbi yenna atya okwambala t-shirt ya people power even iragu yateekako people power shirt niye kubye ekifaananyi nga totanalwala nno biryawo nga ange bya kawash tebinnaba even nagu yateekako Bob Wine watandikirawo balese people power batandise simanyi data asimanya OTT kati t-shirt zifuluma even nagu ayambala t-shirt musanga ku papazi nga even nagu atadde mu t-shirt namugaba even nagu ngoyina lo kubanga buli muntu yenna yali atya nga atajeekwese nga yesamba ebintu bya Bob Wine jukira kati awo tia gas atandise batandise okuba abantu babakwata even nagu nga ayambala t-shirt ya people power kati unfortunately atawo oba walwaliraawo nnyo kati covid watuuka then ne tugenda mu kawash so awo yandagalo even nagu lo endala agindaga nti mutabani we yatuuka ne babanga bamugamba nti taina kuwa mama we nsigo kakati ate bye nabyogedde kuziika even nagu oyo nenkola video nengamba oyo omwana ne mugagwe fe abazadde baffe baafa dda nnyo gwe weesiimye nti owuwa akyakola ki ne mugamba nti wekiba kyetaaga kuwa nnyoko nsigo muwe nnyoko ensigo fe abamu tulina kati nze waliwo batuyita wano Germany luddawa ne bagamba wisdom olina kati nga walaba Chosenbeck yakwata mama we n'amutwala e Germany gwe omanye engeri gye nantambuddemu ne maama wange ne mugamba maama omuwe ensigo ebisigadde tuli biraba kakati nze nali nkola video even nagu ava ettaka ankubira ngamba mwanyinaze oliriddawa konze ewakomyewo oli wano nti ye konze mbadde wano lubaga nti ndi wano makindi ngenda nsinkana even nagu nga ngamba Kaye njagala kwebaza wakola video n'ebintu bye wayogera muri nali ne mutabani wange ettake nalaba mutabani wange ng'akaaba webale nnyo kubanga wannyonnyola ebintu nga olubali ttake naŋŋamba wannyonnyola ebintu kwega mutabani wange n'omwongera okunjagala wadde yali anjagala naye yamala okulaba video ffena twali bwe tuti nga tutaddeko essimu tukulaba okola video mutabani wange naŋŋamba nti maama neeyongedde okwagala okusinzira ono omusajja byakoze ki byayogedde unfortunately nanyinyonnyola naŋŋamba nti obulwadde bwe bwali butuuse nga tebasobola mukyusa ki nsigo omwana yali awaddeyo nga byonna era omwana yatugambye baamukebera buli kimu byonna nga lo eze awadde agenda kuwa ensigo simanyi oba yasooka kulaba video yange ne of course yagenda ettaka omwana ng'asazeewo kuwa mutabani we maama w'ensigo kati balaba video yange ate nekyeyongera so however embeera ngenda gitandika bwe nti gavumenti yeeyongedde okkunama nabagamba lumu gwali sijjukira mwaka twali tutandika ebya copyright yali Judith Babirye ne Bob Wine Silver Kyagulanyi ne Mwami Lusini yali agula music kakati mpita abayimbi mu bufunze ku National Theatre okwo era akantu akondoza nakatekane ku Facebook page yange omuyimbi gwa state ali Bebe Cool nange sokolinde oyogedde ku National Theatre so nyiwa okusala ekirimi
tugenda gena mpola wisdom ogenda kubitunyonyola even nagu ya inotwalwa ku national theatre era ekyo kyendiko kyengenda okunyonyola abantu tutuuka ku national theatre tukola olukungana nga bayimbi bazze olwo nga tutandise okulwanyisa UPRS kati Bob Wine asalawo so video Kaweesa yajja n'okujja omugenzi Kaweesa Bob Wine asalawo tukomewo wiiki ejja nga ffenna twewandisiza mu UPRS tuyoke tulonde tugenda okudda wiiki ejja twasangawo right police mu bufunze nze bankwatako nze Philip Ruswata paka ku CPS ne batusiba ku National Theatre sure bansiba ne Philip Ruswata omuzanyi wa Philip biseera kyebyo sijjukira na mwaka oba ki kati ebiseera bya Katolo bw'amaawo yabeera no kupa theatre wali kuna mirembe si myaka jana oba emyaka 5 I don't remember balowooza wakaja mu industry niyo maze kati abantu ache nkunyonyodde ekyo volabo omuntu wagamba kayakola mulimu ki ffe tubadde ba executive producer si ba manager b'abayimbi waliwo enjawulo ya executive producer ne manager yono atambula n'omuyimbi executive producer nze ntekamu sente I cannot count bayimbi bameka mbadde ntekamu sente aye ne bankolera tubikyuka biti ate nojero music takyakola ffe twakola sente nga tujje nze nagamba Jiri Muteesasira va mu kanisa jangwe ne wali sente bebamu ku bantu abasinga okumpa sente abajidisi babiri ate yava mwoyo wa Mukama oba yagujjula bujjuzi gomanye omwoyo oguli ku Muteesasira omwoyo oguli ku Muteesasira guyiika buyisi bwewe guyiika buto wabaga mwoyo bwato bwayiika omwoyo gwa Muteesasira guyiika nze twava yava ekamocha eri mu upper room ngayimba akawala kali awo kayimba bulungi naye ebiseera ebyo nenwana n'abasumba nga bagamba abayimbi ba gospel balina kuyimbira bwerere kyasitakkiriza kati nze nentandika bakwata ne tukola gospel unplugged ku Brigato nga enkozesa byuma bya frigo nkulagana emirimu abumanye abantu bannaisi bainako kati omwana oli gwalaba so kati tafaayo ne wencho olaba omwana oyo omu kubaleeta wane emmere gwe najja ku street namusangawo namutandisa naye senior free P3 kati ali mu senior 6 namujjawo nga buli lwakuna nkola gospel unplugged ne Prince akayi nga abantu basasula kati abantu balaga mirimu gye twakolanga nga tetukozesa mikono ntitwetika byuma nga Moses another wisdom KAYE omutima omulala tegwe tutamanyi byonna kugambe kati nkubulidde oyo omwana nze nange nali mwana kati ali mu senior 6 kati bagaye ndi wa myaka 5 ne twabikola kubanga sente n'emirembe twebaza Mukama byatusooka nti nkugambye nali mu senior firinga ine edduuka ku Maria's Galleria nakuzake bali omboli engeji wafuna mu sente kubanga mama wange namujjako capital nagenda ku ddwaliro nga buli holiday nyino ate nga alina okunsasula samusabanga sente naye nga nsasula eddwaliro lwenabatya era biini nagenda omunyonyola ng'eri waabwe nagaye nze nali sibimanyi lwenabatya kyekimu ekizinga ekyakabi kya Timothy Lugobe nga kuliko n'ekisawo ky'ennyonyi Timothy Lugobe ne Timothy Lwanga ali MP bagagga bavundu bali kuli kati mama wange nakolako eddwaliro lyakabi si clinic we are talking about an hospital ngoli mugezo basobola mufuna mutu kati nga nsasula nze nentandika nga mpa abantu ne bankalirira ebyennyanja nga naye mu bubba nga saagala amanye kubanga nabitegeera nera yamala nabitegeera nga buli holiday sirimu kwewunya lwaki basobola okubba akaluluke kati ngenda okukoma wano mu senior firi kati ate jjukira ntandise edduuka kati abeenaale mbagenda okunoonya abavubuka abakola mu Kampala kati ero ndi mu kwaya wano ya campus center batututte batuyingiza mu byobululu okubba nze nalondako nga ndi mu senior wano bwali bwavadde anti ng'oli kati ewaffe nkugambye teri mwana ng'ogenda okuyingira P7 P6 nga bakutadde mu business kyova olaba Aba-Africa lwaki sente zikoma ku generation emu nti tomanya maama wo kyakola na taatawo wawulidde omusajja yagambye nti no yabaga ani semujunganda tiwaliwo abasajja wallet mbu waba agenze mu kirabiro nga yeesiga ekyovu nga yerabidde wallet ku mmeeza adduka n'akomawo kati ewaffe tebyaliyo why the money was there you are paid na buli kimu now national theatre fe bwe batusiba twali tumaze okuzuula nga tugambye bannayuganda n'abayimbi actually Bob Wine watugamba okukomawo batukuba tear gas kati Katolu bwama atwaniriza kukupa theatre kati eyo kaneme genda kaze ku national theatre tuzuula most especially me kyenjagala ogamba bannayuganda national theatre government ya Uganda si yagizimba national theatre is a theatre for artists kankugereze Sokolinda are you sure abazu ereli ettaka bagala dibba actually lyagenda dda bani abagala dibba biyi tobamanyi
abachina bakuno ngambako katono abachina bakuno abantu babategedde gosobola kati gwe rujjambu ogenda obbe wali n'ojja wakajiiko gomanye ng'olesolo kukubwa kati abachina bakuno era be balina obuyinza obulibba kakati munnange tuzuula tugamba bannayuganda kanti bannyonnyole abazungu baali bakyafuga Uganda kati waliwo abayimbi besitajjukira oba basibadduka olwo gayi bamuyitaani akubawunanga bataata baabwe nga bayimba kuno ba eri wamala baani kati abazungu basalawo okukola theatre naye nga bwe bagikola baagala gikwasa bayimbi kati ne bagamba abazungu abo ne bagamba tugenda bagulira ettaka tubazimbireko theatre however gibawa abazungu ne bawa abayimbi abaaliwo ebiseera ebyo ekkatala eryokunoonya I think pound 8 if I'm not mistaken kati abayimbi abaaliwo nga tebalina ssente ezo kye baakola nga bagenda ku bayindi abayimbi ababiseera ebyo tebazina ezo ssente kati nga bagenda ku bagagga abayindi Indians businessmen abaali mu Uganda nga babagamba abazungu batugayi bagenda tuzimbira theatre however batusalidde tunoonye ssente zino kati kubanga abazungu abaali bafuga Uganda bo baafuna ettaka balifunye kati kuzimba waliwo omuyindi mwerabidde era wogenda ku National Theatre ejjinja lya National Theatre bamuwandika si mukwano bamuyita Mahadi oba biki ali awo mujja agenda ku National Theatre ye yasinga okuwaayo ssente teyamanya bazungu okuzimba National Theatre Indians Association naye nga ye personnel yakwata ssente almost zonna ng'aziwaayo bazimba National Theatre kati abayimbi musicians were there nga baleeta abayindi balese n'omugagga nga bagamba abazungu kati tuleese wuno omugagga ssente zebantu gamba tuleese era omugagga yaleeta n'ensingawo nga bazimba munayi National Theatre kati ng'abazungu we baali bapromisinze tiwe musonda ssente zino nga tugibasimbira nga tugibawa abazungu we baamala ogizimba nga bagikwasa abayimbi kubanga wadde abayimbi baleeta abayindi Indians ekizimbe kyalina kuba kyaba artist nga bakikwasa abayimbi abaliwo by that time era kyovola awo tulinawo green room twalinawo office za buli muyimbi walibeerangawo green room nga tukuŋŋaanira nga of course nze najja luvannyuma nga bigenda kuvaawo era kyovola buli lwamande wabeerangawo gundi bagitanga jam session nga buli ayagala okuba omuyimbi ogenda wali n'ojamingamuko okuyimbira ku byuma now kati nga womanyi gavumenti yaffe ey'abachina wano babba buli ttaka na buli kantu bagenda emyaka giyita nga gavumenti nereeta etteeka actually etteeka lya National Cultural Center Act lyasooka kujja before Uganda nga tennabaawo mu myaka gya 5 ne baleeta etteeka nti National Theatre yeneefugibwanga etya kwekola etteeka lye bayita National Cultural Center Act kati nga balireeta kati abazungu balikoze kubanga nga tebaagala kifo ekyo muntu kujja kiclaiminga nga personero etteeka lye baali amendinga mu gyenkaaga nga Uganda emaze okubaawo kubanga twafuna independence 1962 kakati bali amendinga 1966 etteeka lya National Cultural Center Act oditereezamu nti ekifo kino tutegedde kyabayimbi however tetwagala Eddie Kenzo kiclaiminga oba Bobi Wine oba Bebe Cool kirina kuba kyabonna naye kinaafugibwanga kitya etteeka eryo emyaka we gijja gitambula Museveni ne gavumenti ne bagenda ate bakola ekintu kitya bo ne bajja bakola nga wano National Theatre oba National Cultural Center National Theatre ne bagiteeka wansi wa Ministry ya Gender nga minister agifuga direct ng'ayita mu executive director waayo olaba gavumenti wegendo jeddiza luli baalinga bayimbi nga batuula tulinako abantu betulaba bannakatemba abalinako offices zaabwe ani kansime talinako asasula ssente yava nawo office sure asasula luli buli kibiina kyabeera na gundi union artist union because ebita eyo union office yayo okuddayo yali kisale twagenda ne tumusomera actually njukidde n'okujjukira ne tumusomera National Theatre jeva General Sale n'asalawo trade union yaba artist efune office awo ne basalawo UPRS efune office awo kakati UPRS bagiwa akantu nga tekenkana na toilet kati nesooka ekola ki egaana okujjawo ne basalawo ekibiina ky'abayimbi oba wuma kifune office ne basalawo n'ekirala National Cultural Forum efune office nga tunnyonnyodde salenti kino ekifo ky'abayimbi however gavumenti yamwe y'abachina yakola etya
yakyeddiza yagala kibba nereeta minisita luli abayimbi be batuulanga ne balonda board ne balonda n'agikulembera kati minisita yalonda executive director waayo tomanyina ne board abayimbi tebalondako muntu n'ogu atula ku board omuntu atulaba alowooza embuno National Theatre ina mugaso ki kati teyina kiri ekifo baakitwala dde abakyayina bawano babbye oyagala babbe toileti yewammwe babbye buli kimu kyova olaba kati Olubwama we baamuleetaawo kati kankubuulire n'ekirala kye mbadde sinakubuulira Padde bitama bayira era nsokera abantu abagamba nti wisdom munaku nze emirambe eneja abartist gye nakasombera mu motoka yange Padde bitama nze beno nkibuka nga kyakulembera abayimbi yankubiranga simu wisdom tufiiriddwa nti leeta emmotoka yo naawe leeta takisi yo kati ebiseera bife twali abavubuka envumuulo nga tulina zi super custom emirambe egyo kati ogwasembeyo kangogereko ejabala sijja gyogerako Martin Ngumu baki kanjogerako kwa Padde abatanyiige Padde omujja ewa Pastor Bugembe omuzza ku National Theatre wali awo okwegayirira abasajja ba National Theatre naye nga twagala Padde muzza ku National Theatre poliisi emujjawo kifuba bamukoleko ndagamuntu kubanga waliwo family Nansana yali emukayanira ng'omusajja naye waliwo amukayanira kati nga twamaze okulaba omusajja ono alabika ye taata we nga twagala mukoleko DNA nenga mwagala bagimukolera ku National Theatre anti nga bali baganya omujja Nansana tukola akakodyo tugamba Obugembe buli woyogera nti Padde bitama addeko ku parliament y'abayimbi naye twegayirira kyamala kuleeta DPC wa CPS Rweiza n'ayogera na National Theatre ate ne baŋŋamba emmotoka y'Oweeri kwe kuleeta super custom anti nga mwe bateeka emirambo kati naina emmotoka ezo kakati nga nteekayo super custom Obeno ne abagamba oyo ne alina taxi egendamu emirambo kakati nga bale era Ogamba wavadde gwenga ebintu ebyo ati kyobola neewuunya omuntu akera ku makya n'agamba siri mugagga nnyo ne ate nsingako bwe nnali omuntu omu azindikidde message n'agamba mbu lwaki buli kadde obeera odifendinga nnyo Sale omukulu Sale Sale simu defending omanyi waliwo ofunda n'omubi omweru nti first family bonna abatufuga wano babi ne kati Sale alinga omubi omweru nti ye yaddeko nti wadde ye kale mubi ne otegere kye ngamba nti mu babi bonna abatufuga wano kabaka wa Buganda actually kabaka ab'omu kabaka wa wano yagaana okwogera ne government ya wano n'Abachina ba wano it took General Sale ogu ogenda ofukamira wali bonna bafukamira babagaana kabaka okwogera ne government ya wano it took Sale. Do you know why? Sale wadde abantu balina amalala but for him he can listen to a stupid, a wise and whoever. Lwaki muyita muzeyi wange nalabye oli alowooza mwesibako yajjukira famire yange nti we nayogera kyalinga kyakusaga neŋŋamba zijje zindye nze muzikulu Turanke gye nambuuza erinnya olijjeewa najjukira jjajja wange y'omu ku bagagga abaali wano nga bakuŋŋaanya ssente mu bagagga bannaabwe n'agenda mu Suzaana ali kirabu kino kiyige n'agenda mu Suzaana basale ne bazisanga awo ekiro nga bayeekera kati yajjukira wajjukira anteeka mu helikopita era ekyo ekifaananyi ekiri ku WhatsApp yange ekyo ekyambalo kye mulabawo ku kyali kyamagye Sale yakimpa olw'empewo n'aŋŋamba gyankutwale n'antwala ewa muganda we n'amugamba yuno muzukulu wa Turankejje Suzaana bagikozesanga ssente collection of money ezavanga mu bagagga b'e Uganda kati omu jjajja wange y'omu ku baali abagagga abakuŋŋaanyanga ssente mu bagagga banne so wemba njogera ku General Sale wano mwogerako nti yajjukira famire yange kye yabakolera that is one omulala tiyandijjukidde kati mwattu waliwo eyalabye mbu alowooza mwesibako no nze sigendangawo waabwe bawa kumpa mmotoka oba ttaka that I have naye because of the respect kubanga nzaala Muganda maama nzaala Muganda yanjigiriza ekyo kwebaza abantu okimanyi nti nze singa bankubadde amasasi kubanga bayagalako kunteeka out of action. One of the people ng'oggyeko Katonda he was General Sale eyagamba oyo omwana ali ku pero ya Semwa nedda iso nedda n'agamba mumuleke lwaki yajjukira jjajja wange ne jjajja wa Bob Wine walakira nga tebannamukuba masasi mu 83 be baakuŋŋaanyanga ssente Museveni bazisanga nga mu Suzaana yabeeranga Nankulabye ne basitwala mu nsiko neera ebyo byonna byonna kale tujja kutuuka era tubyetonde lwa nsonga kubanga abantu bajja kutuuka batugaye kaye mmwe mwatuleetera omuteeru kati National Theatre lwaki tebakkiriza bayimbi kujjawo anti kyenjagala okubuuza nga tonnaba tugamba lwaki like advantage ki eri mu kuleeta embiri gy'abantu ku National ye parliament yaffe it is a place of belonging to artists nti otuukawo nze nagenda Walex mukulu ne musaba ajje ku National Theatre ayingire mu fight awo we nakuŋŋaanyiza abayimbi
nangamba sisobola kudda ku National Theatre okugira ngo ofuyidde mmese biyenje na buli muntu aliwo konze lwaki nangamba Wisdom abantu bali ku National Theatre yangamba abantu bali ku National Theatre banaku wenasoko kuli ekigambo omuntu okingamba banaku directed like that banaku bavu tebaliwo ku lwa art era with time wegenze eberawo ntegedde nti majority of people bali ku National Theatre banaku tebaliwo ku lwa art tebaagaliza baliwo malyansimbi kati buli we muleeta abayimbi nga waliwo afudde bwe mukuŋŋaana ku National Theatre ne mutandika okwogera tibannaye gano maka gaffe beeraliikira bali abachina abaaguledde ettaka lya National Theatre ti mugenda kubuusa Eddie Kenzo ne Eddie Kenzo ategere nti gano maka gaffe kubanga kati nkunnyonnyodde nti National Theatre teyazimbibwa gavumenti ya Uganda abazungu bagizimba ne bagiwa abayimbi b'ebiseera ebyo nga bayambibwako Indian Association yali wano simple as that government ya Uganda nga tennabaawo Uganda yafuna independence 1962 National Theatre bagizimba mu jana na something oba jataano nga Uganda tennabaawo kati National Theatre bagyegabanya dda era mugenda kulaba nga bagizimbyeko ebirala abaliwo majority in courts benoonyeza byabwe malyansimbi minister tagifaako Wisdom tugambe nti no buli mubiri gw'omuntu gwe baleeta ku National Theatre abeera asasudde babeera basasuddeyo kasente ate tebazitusabye walabye kansolo zisonda babasabye sente kati gwe miliyoni 7 wandizijjeewa okuleeta kubanga gwe musajja bano batunda dde ebintu ne mugenda kulaba nga n'ennyumba esulamu Museveni ey'entebe nga bagiririzinga dde yagenda kankubuulire bano tebalina kye batatunze National Theatre yagenda dda era kyova olaba omuyimbi wano akyogerako si yakireeta n'owaba Bebe n'owaba Bob n'owaba Eddie Kenzo n'amalafa kati wallahi bagamba musasuro muleeta anti buli lunaku mmwe lwakuba temukimanyi National Theatre yagenda dda eyo National Theatre buli mwaka gavumenti egiteekamu ssente millions of money gwe weebuuze zikola ki Katolubwama kyali kibuli gomanye kibuli ekyali awo wano lwaki kyabalemye Wisdom kyatulemye kubanga bayiyeewo amagye nga ani gwe bagenda okuba tiyagasa ekiro naawe kulayiviniriraku obadde ki naawe naye kati Katolubwama yalina obudde ennaku 7 ono iviniraku enkuba etonnye tuva mu bbato buli omu mukoowu ate olwokusatu tumuziika yabaddeko olunaku olulumu nga teri ayina buki budde obwo kati eno gavumenti y'abachina yatunda dde ebintu ne National Theatre inclusive era abayimbi mbagamba okujjako nga muvuddeyo one era kati Eddie Kenzo byaliko ebya copyright ne Hildaman tukomewo ate ku byaffe bya art kubuuza kakiiko ki like akasobola okulwanirira ensonga eyo nebeera anti kaakati we twogerera nkugambye mbabbiddeko Eddie Kenzo Cindy Dr. Hildaman nani omulala ono yayimba Obangayina Rachel Magora kakati Honorable Rachel Magora tulwanye National Theatre si kubanga Wisdom agenda teekawo omufaliso however ekifo kya art naye kati abachina bakitwala tosobola na kulonderako muntu ku board bwegenda olaba bali ku board ojja nakwewunya babaawa tebali mu art beekolera byabwe gomanya embassies eziyamba National Theatre Swedish embassy esingo take out sente gwe webuze zigendawa bazita bagamba mbuzigenda mu capacity building kyekitya mbu bagende wali Lydia Jasmine ne bamuyigiriza nti omuyimbi ayambala bwati ayogera bwati nenga kye bamuyigiriza basala muyita ne bamuwayo chai ne mutwale etane eja transport nga bamuyambye nenga bali ku billion ngezo kale bwete ensonga ya National Theatre tugitunuulidde nenga twongera ddala okubakulisayo mwenna abasobodde okuteekamu ka transport ne mugenda okubeera nga muwerekera muganda waffe era nga tusinzidde wano kweno kyano tusaba Mukama amusaase byonna ebyamusobako atambulamuze ekisa Wisdom KAYE omubaka MP w'Ekawempe omukulu Ssegirinya yakomyewo mu ggwanga era we are so happy okubeera nga yakomyewo nga mulamu bulungi naye mukomawo kalina ebintu bingi nnyo byayogeddeko omwabadde ne kino wammanga ekitulesa essaawa zino lwaki tugambye nedda katunonye ku mukulu Wisdom KAYE abeere nga attanya kweno ensonga bannayuganda bagitegeere yakomyewo yayogezaamu obusungu n'agamba nti naye n'abantu batayagala kulaba ku maziika era n'agamba maama we nti wabalabanga kwatanga ebbaafu n'abakola ate n'abafumula ne babeera nga bavaawo ekibuuzo kiri nti kituufu yayogedde byayogedde naye kyabadde kyetaagisa kuba yamentioninzeeyo ku muntu omu n'agamba omukulu Alex Mufumbirwa tagenda kubeera nga amweyungako maziika kakati kankubuulire ekisooka Ssegirinya
njagala naye atulekemu abalekemu ati kankubuulire nesooka omukuliseeyo yebale kuvaayo Okay. yebale na bulwadde agira sukka bulungi obulwadde MP waffe omulungi omuganzi bitya mwekambabuulire people don't know Ssegirinya gwe mwogerako yali mu FDC n'ayagala okwesimbawo ku MP bwe yajja ku MP FDC ne mu makadi mpulira seba wadde Ssegirinya yali w'amaanyi e Kawempe FDC bwe yamu makadi Ssegirinya bamuwangula e Kawempe ku mulundi guno n'afuba okulaba kubanga yali afunye experience ti yali w'amaanyi e Kawempe n'atafuna kadi ya FDC ne bamuwangula bwe yajja ku mulundi guno yafuba okulaba ng'afuna kadi ya NUP kubanga tayagala kuddamu ku kiri ekyamugwako kyova ne bamukuba akalulu ku MP n'ajja kubwa kansala olwa FDC ne muwa kadi now nti omuntu asobola okuba w'amaanyi naye n'atafuna kadi ya kibiina n'agwa kati Ssegirinya yafuba nnyo okulanga afuna kadi waayi kisinza kadi yakyatoleeta ya UPC n'ogamba nti oli wakabi kati Ssegirinya ku mulundi guno ebyaddala Ssegirinya akimanyi nti omuntu eyali afunye kadi wasn't Ssegirinya eyo kadi baali bagiwadde Latifu kati ate yagifuna ati it took Bobi Wine to intervene n'agamba nange mbeegayiridde ninayo mikwano gyange bino ebyama tujja bijjayo kyova olaba Wayiso yamugamba Ssegirinya omanye engeri gye bafunamu kadi nti teyaliiyo kyatwala Bobi Wine okujja n'agamba nti Ssegirinya bannange munyambe ono mukwano gwange ne basuubiza Latifu okugenda kuwa meya n'ebirala Ssegirinya teyawangula ku kadi. It was the effort of Bobi Wine. Are you sure? Anti abayo batura ne bakola bati nga Latifu alina obuwagizi ku ground. Latifu musiraamu. Latifu alina amasomero mu constituency. Alina ne baweerera nga muzibu wa kuba. Musiraamu Ssegirinya yasiramuka bukulu. Oli musiraamu kuva buki family ye ate nga abantu bakyamwagala just lwakwanga yali aluddeko ng'abantu naye tebamuyinaako ki nga Latifu yeetaaga bwetaazi kadi ya NUP olyokolaba obululu owulira era singa teyali Bobi Wine Ssegirinya baali tebagenda muwa kadi andi Ssegirinya akimanyi now ebyo byonna nga bikyali awo mu bantu bonna boyina okukabirira ye Muhammad Nsereko kyovola navayo ne mbagamba Muhammad Nsereko Ssegirinya abakula vya Muhammad Nsereko Muhammad Nsereko yagamba nti awadde Ssegirinya milioni meka 5 kwa Ssegirinya yamugamba nti wano wendi wennyini bantu alana mu operation sina sente nti meka nazoga namugamba kankola wenti nga tonna bakuva ku live kankusindike wano milioni 5 nazisindika kati wulira nemva nensimbawo omutwalo gumu ogwa dola gumulemeddewo okulya Muhammad Nsereko waavaayo n'essimu kwolwo olunaku tulujjukira ng'essimu yeeraga nti sente zaavaako milioni 5 ne zigende wa Ssegirinya nze ali omutwalo gwange ogwa dola nakyogera ku biiti kyogedde ku TV kyogedde ne ku CNN wano ngenze nkyogera weiseba kwolwo olunaku walaga nga milioni 5 zaava ku ssimu ya Muhammad Nsereko ne zigende wa kati kali kabadi kakulabisa NUP na Bobi Wine naye kati Wisdom engeri gwe gy'oli memba wa NUP lwaki tewakubira omukulu Ssegirinya n'obeera ng'omuwabula anti kati labayo ekyaliwo kyali bwe kiti muganda wange woolabanga Wayiso nga azze mu lutalo kati nka ebintu ebi Wayiso waabazze eri bagiyita omanyi kye bayita dunamis gali maanyi eri bagiyita misairo ejja kuba atomic bomb luhiburu Luhiburu nti wolaba Wayiso nga azze mu kintu eba atomic bomb omanyi kyoba principle yamugamba nti gendo kakkanya oyo musiru kati Wayiso we yajja yakuba bukubi atomic bomb ate Wayiso akola ekyo bw'amala okwogeranga bisigadde birekera Wisdom era yajja n'amugamba Ssegirinya wetereze kati ne Wisdom yandiyisizaamu akasimu ate kaluwa ogwoli muntu mukulu oliko n'omuyambi ne bamugamba nti gwe omanye engeri gyofunamu kadi tubadde n'ebizibu byo tukugumiikiriza bukyogenda mu kkomera Ssegirinya byonna nga biwedde where did Ssegirinya go wrong yandikubidde bannange speaker wa parliament kale yandikubidde NRM omulala naye tosobola kukuubira muntu gwe bayita Muhammad Nsereko ng'asiiba avuma Bobi Wine
That is where he went wrong. Chovola banawe yakomyeyo ku kisaawe. Ekintu kyokka kyeyogedde yagambye we bamubuuze ku kya Muhammad Nsereko n'akiyita emabbali teyakizeemu. N'agamba bannange waliwo we nakola ensobi ne sitategeezaako kibiina kyange na mukulembeze wange. Kati awo ne naaba engalo. Naye webamubuuze kya Muhammad Nsereko n'aba mugezi n'akiyita wa emabbali. Kati nzijja ku kyokuziika. Ssegirinya Tereera. Ani agambye nti no Waiswa muziisi w'abafu? Waiswa mufumbira omuyise Uganda Funeral Service. Kati wizido. Muleme namwe tukanga. Kati Waiswa bamuyise Uganda Funeral Service oba A+ nti aliwo kuziika bafudde. Kati kambuuze. Kati gwe kankubuulire. Fatia mu magezi go n'okutegerako Bobi Wine waba ayimiridde wano ne bamugamba ku Ssegirinya ali wano ne Waiswa londawo golooza alonda wani bonna negwe ojja kunneesa isukurimu essaawa zino. Bobi Wine ali wani ne bamugamba Ssegirinya wuno Waiswa wuno gwe Bobi Wine kati kankubule waliwo abaana tebakulimbanga. Bobi Wine tomugezesanga ku bantu nga 3 5 mweni UP1 Zaake oyo mulaba is coming from a rich family. Yajja n'ayirawo omubiri Bobi Wine nga tamanyi nti ali banne muppi oyo Zaake. Kuleetera omulala awo Waiswa yali eri mu lofaamu oba yataatawe najja mu dipi nga asurvivinga najja n'amulagalo n'abeerawo oyo Ssenyonyi gw'omanyi okuva ku NTV ng'olina omulimu. Kati abo abantu tobagezesa. Tate tunatuuka ku banubya nnini ba Eddie Mutwe. Abo abantu tobagezesa ku Bobi Wine. Kati Ssegirinya kati mind kyatusobola okwogera mind ate ng'ofuka bufusi. Tuli ku bintu bitegerekeka kati nandyogedde kintu. Kati gwe talaba nti nno omuntu wabadduka na bamujjanjaba. Kati Ssegirinya yatuse ku level ng'alinga akola ki? Era w'oba olina diarrhea bakujjanjaba basooka mabenda zo n'agana ne bakuwa sipurongo oyitiridde okuddukana ne bakola ki? Tosobola kukanga abantu bagamba nti ogenda basooka okufa mbu tebajja kuziika. First of all, Waiswa si Uganda Funeral Service nti aliwo kuziika bafu. 2 gwe kati kankubuulire kiri kyengalo ekya Bobi Wine. Waiswa yava wano n'agenda bw'ati ku Netherlands kwekiri ekibiina kya Interparty simanyi correlation of simanyi Netherlands Institute of ebikoze bitya n'atuuka wali Waiswa gw'omanyi okwekalakasiza mu luzungu. Gw'omanyi omuntu n'ayimira neyekalakasiza mu luzungu. Waiswa yeekalakasa mu luzungu ng'alinga azaaliddwa e Bulaaya. Juzi wagenze mu America genda olabe Waiswa nga yeekalakasa ng'ali mu kwogera luzungu lwokka we swin. Kati Ssegirinya n'ayogerayo ebyo bya swin. Tuli ku level ndala. Kati gwoba Bobi Wine ono gwosobola otwala ku CNN neyeekalakasa mu luzungu Waiswa nona gwosobola okutwala Kaleerwe neyeekalaka obudde twala ani kunnyonnyola ate biriwa kubanga Waiswa asobola okwekalakasiza mu katale mu Owino ejjinja eggulu. Waiswa asobola okugenda mu Balugwala n'ayogera oluzungu n'akuba kati ate ono akoma Kaleerwe obudde gwotwala ani. Ekirala nga Ssegirinya kyayinako questioning mark of some issues zamanyidde ddala lwakubanga Ssegirinya mukwano gwaffe yakoze ensobi egi yazze n'awaana Bobi Wine n'ekibiina n'ama n'agamba Waiswa mufumbira tojjanga baŋŋambye sengenda okufa okusooka gwe Ssegirinya tereera kati weesuliza walidde eŋŋano nnyo nnyingi. Ssegirinya kankubuule kyeka NUP togimanyi. You cannot at one time attack these people. Kamba kusomere wano nubya ndi Eddie Mutwe Ssenyonyi Waiswa obalaba abo benkugamba abo baana bakukiddo bakumugongo toyina nakyo nigwe kati nze Zaake nali wano okubya abavubuka. Zaake yakola bw'ati gwe Kaye oliriddawa konze ndi wano kazo ngolukonga nalugenda kutandika oliriddawa konze mukama wange luddawa nti nagenda nziruka emisinde kubanga Zaake asobola okukuba empisa 3 n'ogweri. Abantu bajja kulowooza yodi campaigning MP Ssegirinya. Sidi campaigninga just ngamba bugambi Ssegirinya yeetereeze. Nze mukwano gwange nga nasazeewo kuyisa mu Ssegirinya gaali njikola ki kati gwe kakubulire Ssegirinya mbadde nkusaba n'obwetowaze bw'oba kakiringanga olaba NRM kankusomesa
abatabeeranga ku kabalaza peni ate okwata peni byenaremu nawe byangu nnyo biringa bya mwana wa pittu kakati labayo NRM omuntu gw'otepankirangako bamuyita Bright Rwamirama eryo erinnya olulya lyenkutte Bright Rwamirama ba Moses Kigongo kati n'olaba naye bagamba nti Mike Mukula ye chairman w'NRM simanye Kadaga Bright Rwamirama n'ayogera tibyeddamu kwogera kati NUP kunnyonnyodde nti Joel Ssenyonyi ng'akyalina omulimu ku NTV yarisikinga byonna nga tamanyi nti aliberako ne MP negwe tumanyi Zaaka oyo mumanyi tuwogera ku mwana wa mugagga taata wa Zaake yagendako mu buwaŋŋanguse China lwa Bobi Wine Zaake taata we yagende China ne yekweke China ne Zaake family is one of the richest families Emitiana kati gwe Ssegirinya waliwo abantu nga balabe kubanga tubuuza Waiswa what did Waiswa do wrong do you know nti Waiswa be yagamba Zaake ani oyo Ssegirinya watyanga bamugamba bimugambe kubanga kati nze nsobola okujja nenkugamba ebintu nga neefunye gomanyi kye bayita a suggestion from above togamba hizo bati yaliyeko Waiswa bamugamba gwe Waiswa zikiza bakasiri ako omanyi okuba akasiri kati Waiswa yaleta jjalo nakuba akasiri ka Ssegirinya kati mujja kuba oluyi kati tugeze omuntu n'akusanga somewhere n'akugamba wisdom gwe wisdom ne MP Ssegirinya anasinza okusafaninga mweno struggle omuddamu kisinziira kati kankubuulire nze Ssegirinya kyansingako nti bamusiba emyaka 2 subjected to what gura kwanga fati yoti okwogera oli mwana muwala neno seneni ko tutudde genda obuuza abantu mukama obabuuze naye ekikwasa Ssegirinya emyaka 2 kiki lwaki tongambako Ssegirinya akimanyi kwa bali abasajja babanja buli omu akimanyi kali bali abasajja basobola okujja nga babanja kali naye ate Ssegirinya akola ensobi we yali ayogera ne Muhammad Nsereko bannange era oba bannewunyisa mboli yasoma lo Ssegirinya n'agamba ani yasoma lo Muhammad Nsereko Ssegirinya amugamba munnange omubaka ndi wano buli lunaku banzijjako buli akanahano buli lunaku banzijjako yagamba buli lunaku banzijjako liita z'omusaayi 15 ne banzijjako n'amazzi liita mekabuze yagamba kati uliriza kankonyi anti kati nze oyogera ekintu amuya Ssegirinya mukwano gwange era singa kyabadde eki nandi musitudde bwe nti ne muzza ku ttaka kati labayo gwenyonyera Muhammad Ssegirinya bambi buli lunaku bakujjako liita z'omusaayi meka 15 genda obuuze teriyo muntu asusa liita 5 za musaayi Ssegirinya bali ne Muhammad Nsereko oba bonna nga cupa ddebe oli n'agamba mbu bamuggyako buli lunaku liita z'omusaayi 15 naye nga musaayi gw'olina liita ezo bamuggyako 10 oba mukomera gaba ekisembeyo ku Ssegirinya kati ensonga giraba nateekawo omutwalo gwa $1 oli watulaga ekyokubiri naye lwaki tonjo kyayo wisdom ekirala buli kye twogera nonjo kyayo ekirala sente za struggle kakati winiriza tuba nazo ku kabina nga olaba zi visa nonjo kyayo mbane mugambe bannanga babatujerega bagende basabeko ku visa ze Nairobi ne Rwanda batandikira okukola practice mbane ngamba kati ekirala kino kikulu okubyenyo wadde Ssegirinya anti kati munange mubagambe nti bane n'ekimu ku kiraga obugagga is troubling tebakulimbanga teri munaku ato kati oyoga omanyi ogenda oyo yakava mu America mubuuze ticket milioni 8 totandika mu capital kati ogere kati oyo wagamba nti yakava ate n'agenda essebo yamala embwadde myezi kati ulya ekisembayo kakati labayo Ssegirinya yaze natu bannanga batuuliriza wano ku Extra Digest njagala bino ebintu mitwale nga biri serious otherwise we tutachikola abantu abamu bagenda kumanyira abakulembeze Ssegirinya ze fati yawulira akantu kano n'ogamba nti bakukabedde 1 oyina skin cancer nayogera n'ebirwadde ebirala ye Katonda negwe omusawo Ssegirinya ngaatidde nnyo ffa anasobola okugenda ku front gwe kati olwateba
bagundi banamboze bakubadde biiso Ssegirinya kati Fatia otuuse bwoti n'ogamba banzuddemu skin cancer nabadde mmanyi Ssegirinya agenda gamba banzuddemu skin cancer eyandeetera Museveni okunsiba n'ensula ku wansi n'enfuna skin cancer omanyi nti Ssegirinya yavudde ku airport nga yogereddeko tavumirideko ku ya musiba niyo omusajja Wisdom yakava mu kkomera omusajja tanatwako na famire y'ebbanga awuya wang'angusa ageze ku mawanga kati omusubira saa zino okujja ataatuukire kakati mbunga kati kwegamba Ssegirinya yanyiigidde nnyo wayiswa mufumbiro okusinga yamusiba mu kkomera n'afuna skin cancer Ssegirinya yazze ku kisaawe n'anyiigira nnyo wayiswa mufumbiro eyamugambye yeetereeze n'atanyiigira eyamusiba n'afuna skin cancer ovudde chupa debe omusajja yagambye yamwogerera ebigambo nga bakavaanamu kolako bana biki kati teyamwogerera teri agamba nti Ssegirinya si mulwadde Ssegirinya mulwadde era tetunagamba nti nze Dr. Nico yankubira ndoza Ssegirinya yamugamba Dr. Nico muzungu nangamba Wisdom they've told me you are one of the people who say Ssegirinya is not sick ne mugamba Dr. Nico I'm a son of a qualified doctor in Africa. My grandpa is one of the first doctors. Abamagumba one. Do you think I can stand on my feet and say Ssegirinya is not sick? Kwanga no kulwala senyiga bulwadde. Eseno kyogedde bemu kubiruma abantu bali mbunugwe buli kimu. Nange saategeera kati era nawulidde anti nawulidde mbu yeyita Planned Kid nensinga nze mama wange yazimba flat e Kampala mwe tusula nedda anti Planned Kid tugamba Planned Kid oyo akikozesa bubi kati wamalabayo wamalabayo wama idirabayo togere mazima oli Planned Kid we twakula wano abaana abagagga ne famire z'abagagga nga tumanyi gye zisula basula Kololo Muyenga Bukoto actually apa Kololo abaana b'abagagga kati sisobola keera nca ne ngamba ndi Planned Kid nga wano tata wange yazimba Kyengera Wakiso nida tudde mu mazima nedda kati tuli ku Planned Kid kubanga kati nange Kasuku Planned Kid bali Bukoto kati Planned Kid nga kita kati mube wogena wumulo wumulya Kyengera mugeto zezana Wisdom kaye tatugenda nida katudde mazima kati wama idri kati katudde ku Wisdom odi Kampala kubanga tubera at the outskirts of odi Kampala ni Bukesa that is Kampala Central tukogera Kampala Central kakati banaye obudde tukale n'oba totegeera kati nenda Fatia n'oba totegeera banaye bakwanga baŋŋaanye bakama bange baŋŋaanye okwogera ku bantu abo bankoze bubi nnyo kubanga olwo olutalo singa naluyingiddemu ne Fatia tofunanga obulenzirenzi obukumanyira nga bukozesa ebigambo bubi wuliriza Fatia anti Fatia wuliriza obulenzirenzi bujja lwakuba bwambadde empale ne kagamba mbu lwakuba ekigambo ekiro navyo kireeta kya Planned Kid buuza kozi muli baawa muzadde oyo yazimbawa kati ate obe Planned Kid anti aba Planned Kid nga mwava mbalala mu capital city mbeeramu webeerayo Muyenga y'embalala Muyenga wuliriza tukyamalayo olaba emawokota ewaffe buli mugagga w'emawokota yazimba Kasozi Amelia Kasozi Wisdom Kasozi buli mugagga Kasozi abaavu kikko kati niwe ne Fatia Katonda mwebaza obutaba muwala kubanga oba okyali awo ng'akalenzi kasibye empale miguwa mbukazze mbunakagamba nze amanyi ndi Planned Kid nze munaye tuli bagagga kati Fatia buuza omuntu oli mugagga kozi ntwalake wa muzeyi wo mubeerawa kati ate Wakiso manaye oga obadde mu America ngo omwana ajja kugamba nti no tuli baka kati kankubulye abagagga mu America olwe ebifo bye babeeramu ebintu ebyo mugenda kutulemesa abasajja nga tuba nedda Fatia obuvubuka bwa wano bukozesa nnyo ebigambo ne you misuse a word
Don't misuse a word. Kati labayo, kati katudde mazima fatia, tuogere mazima. Inze nasasula bus, ekima omwana wange. Ne bajja sawa 11. Ne bakonkona ku gate. Omusajja najja nangamba asukali, tibakimye omwana nti awawa. Era sente nazirekayo ne zifa. Kati, let me be a little bit proud. I know. Wegera nengamba nti kati tuleeta abazadde bavunanyizibwa. Nti gulayo akamotoka kasomba omwana wo. Kubanga baasa y'omukima essaawa 11 tebijja nga bonna basumagidde. Naye omanyi nti waliyo omuntu ayagala omwana we musomera mu baasi kubanga basaba emitwalo 7. School fees no abantu nga 10 abaana bamu. Ku ssomero ly'omwana baasi ya 7. Ate kati nno baazijjawo. N'ozirekayo n'ogulawo akamotoka. Ate kugula akamotoka. Basombovu. Naye oli ali bw'ati. Ffe munaye tuli bagagga. Tuli ba brand kid. Ngera bawala mugoberera. Naye ebintu bino sibirimu. Fatia. Bana munyambe. Fatia munyambe. Njagala abantu baddeyo balabe video. Era ngenda giteeka ndoza nja kubanjiro nchinga. Ngenda giteeka bano bayibi bagenda kundaga. Wenzija gundi ku YouTube kubanga muze yagimpadda nga wisdom nalabye abantu abakuvuma. Nenjagala oddire eno video kubanga Isima ye yali yakolamu. Abaddeko Bulaaya asulamu yepangisiza tasula wa taata we. Kwanga bamwe abatugamba basula mbazadde kati ogiteekeyo. Kati naye munange oyo time yekola ki? Nze si banganye muddamu just time yekola ki? Ola mutuse n'okwerangira ennyonyi naye baana mwe. Nedda bangambye munange Idri. Bangambye mbuno ka wisdom kasiru kobachi amagezi kakaina kasura bakazunga munye mukama Yesu tata mukama abantu bamayina okwimira kadirisa ka America oga akadirisa ka America abantu bakazanyisa ntayimiridde kadirisa omuzungu akumuza what are your names lekatulabe financial status lekatulobera wa babuza na address tugenda kujjako ebintu ebimu ebikufuula wakabi. Nze nyina ekisumuluzo kya post office omu. Kati n'abamu bagamba egasakinga nina essimu email onzifunira kuno. Ekyo ekimu kyekiraga ba senior citizen. Tuvudde wisdom kaye. Tetuli bakitalo. Katono nnyo. Kanjogere kino Fatia. Siri mugagga. Naye. Ne bannanga ate siri bubi. Era neewuunya lwakubanga chairman Nyanzi n'abalala bangambye kaye oli mwogezi wa mukulembeze family ye toddamu ne nagambye buli wenjira bwe nti mpulira nsomooza mwandira by'amawulire ajayaya internet buli lunaku nandikoze video ngezo nendeeta buli kintu nze nagendako oyo Isaac Luchi oyo owa Limitex gegenda obuze bakalo kasiita yali mu America namugamba no if you want tuyimirire wano fitu kwekakule era komaawo tetujeraga abantu nze my issue is fuba nnyo kola byotofuna bikolere omwana wo. Nze nalaba mama wa Navio nga bambuuza ku muntu w'abantu bambuuza atunyumizeeko ku biseera bye by'obwavu omukyala we Mage Kigozi n'asirika n'abuuza kozi omuntu okuba omwavu kyeki kati ne bakimunnyonnyola nti kwe kunonga kyoya osobola okwagala ekintu n'otokifuna n'obeera ng'otambuza bigere kugenda ku ssomero kati oba yali Bridget bwe yannyonnyola byonna Mage Kigozi mama Navio kyava agamba bwe biba ebyo bye bitegeeza omuntu okuba omwavu sibeerangako mwavu kubanga primary yange banzijjanga ebugolobi basulanga bugolobi mu bazungu nga bamutwala ku ssomero mama Navio ate lirinanyawo okumujja wali paka wali kakati ekyo kimu kakiringanga wenkugambye fewaffe omwana wo ng'anadda ku ssomero school fees ozisasula bakuwayo weeks ezo ng'awummudde bamureservingira ekifo oba waafa bakola bato bazikuddiza simanyi weeks 2 omwana agenda okuwummula ze bakuwa munamu bamumaze okusasula tamu ejja in the day plan your kid
kati naye bangamba bwa amasomero amala si wagakola which is okay era mbeegomba naye ewaffe owange wawummula kati mama Navio n'agamba bwati tatambuzangako bigere kugenda ku ssomero nze olunaku jamu yakwata nali ne Katumba ne mulekere emmotoka ne nkwata omwana wange first time muteeka ku boda nga ndaba jamu tetugenda kumalako nenjirekera Katumba owulira gwe kyengugamba ndowooza kati naye asobola okunyumyako obulamu bwo kati maama wa Magi Kigozo mama Navio n'agamba ekyo ekirala sibeerangako wantu nga nyina kyenjagala for example ng'ono kyeyayogera omuntu ono wabukedde nga njagala genda mu nsi yonna sikiwulirangako nti nno bamma visa mama Navio ye muntu gwe nasooka okuwulira nze baali banyumyeko visa ng'agamba siwulirangako mbu bamung'anya ogendewa naye abakolayo amanya naffe mutukolerayo amanya kati nno twogera ebintu bitandise okunsobera kati mama Navio gwe twogerako y'omu ku bannaini Pepsi wano kati yes kati yagambye bwe buba bwavu takola ki tabumanyi kati nze nange kyovola neewuunya tibeba abagagga n'abaana b'abagagga kati ndowooza naffe ne tukunukkiriza however sola kuganya muntu gwe bazaalira Wakiso okujjako nga ngambye nti yazaalibwa Ntebe kubanga kati naffe Ntebe era tulinayo Petium House kati naye era tubuuza Ntebe wa ati bangamba nti n'Entebe Wakiso kati Ntebe wa n'Entebe tukola ki so bambi fati obulenzi obumu bambi obwakayiga okusenya wadde baŋŋaanya obwogerako bambi obwo ndi mwana wa mugagga nze tuli babagagga tekakugwirako ensimbu ate obwo bwekakugwako bawafunye dde olubuto obwo bati obwo ndi mwana wa mugagga mukati nawulidde n'abankola mu TikTok singa oli musiraamu bategeera kutolera salaamu musiraamu nedda kobaawo omwana w'omugagga oba tewazaalibwa Bukoto Ntinda tebalina kye batugamba oddako eno odi Kampala obulayo ebifo Kampala Central si mu Kisenyi Bukesa Sapuluka nyumya ebintu byentegeera Wisdom Kaye bangambye mbunalaze another country home ruze yankubidde zati ayi twabate tugezesa twagitadde ku Facebook yange abantu bagende Kaye Wisdom ngegenda ku second floor ze talinga yasindi gye balaze ati batugambye anedda singa byaggwadda ze kyovola anyumira mu maaso ga Museveni ne mugamba ye ku myaka gye teyalina byennina wadde kati mugagga nze struggle yetwavuwazizza gwe ate tetwejjusa nze mmanyi abantu abaavuwadde olwa struggle otegedde gwe kyengambye nga tukyali ku struggle nze olaba jjejje kati mugagga okunsinga gwe nali nsinga jjejje saawundi nali musinga obugagga awe nyenye struggle wejagala okujja Wisdom Kaye Mukulu Arshbag Kato mugenda mwaniriza munno kubanga yakomyeyo nalabye Arshbag Kato ng'ali mu kwogera ng'ali ng'enkoko omuli kyayogera ali ng'enkoko ogatunuze eno kamera simanyi oba neeraba ndabanga etunudde wafatya labayoga Kato Arshbag wadde buli kyayogera ng'ali ng'enkoko omanyi nze Kato Arshbag how can you be Kato Arshbag enjaga yakkuba amayirungi gali mu nviiri oyina enjaga y'obuwunga mu nnyindo sirabanko omuntu yalwala mambuluganga mukulu nga Kato Arshbag kati oyimiridde bwoti ku interview instead of one okwetondera abantu singa nabadde Kato Arshbag era bannange mwe bannaye fati yanze simanyi bakuzaala omanyi Katonda wakuyamba no amanyi bakola ki ati kati ngamba nze ndabyeko abantu abava mu bitundu ebirala Katonda wakuyamba n'okuzibwako abantu abava mu sente oba wanjawulo mu sente wano it is gundi a measurement of understanding integrity oli mu bantu ozze kwetonda wabasobya abamu balwala
Sara Joy bangamba yate yalwalira ddala oyo omukyala mbu yali akwagala nnyo Sara Joy oyimiridde bwoti n'amambulu gago otandise gwe Arshbag olaba eno program olaba nagiraga mu 7 azimba amataala mu ghetto eno azimba amataala aga lead 2 lead 8 kati natagazimba tumbavu Arshbag kati kankubuli ate tumbavu mbasivumi tojjamu ebintu byange amataala bagazimba mu bwayise kati abantu ba ghetto tulye emmere Arshbag yakukuba ekitabo kino abantu babadde ebwayise bali ebwayise gomanyi ekira abantu we batambula bakole batya kati kankule mu ghetto abantu kati kankwe toberangako mu ghetto nze bwayise ngambera mu katogo mu mazzi tulina Bugalani St Francis Kimumbasa abantu ba ghetto twagalana nnyo enzikiza kubanga we betundira n'okwetundira obulungi nga teri abakwata mu ghetto gye musinga kwe ate tuwetundire ku sipiiki obadde otya gwomanyi mu ghetto ekiriyo kati ghetto kati ogateekewa naye njagala ogamba omusajja kituufu yakikola wadde kyagani ati nkunnyonnyola omuntu ogambe Museveni atakyalina matu takyawulira wadde mbu namugamba kola amataala ga lead gateeke eno katashi nalabye enkoko era buli wenda wa Arshbag ng'ayogera abankoko Arshbag buli wayogera nkoko hiyo you cannot be ng'abantu waba disappointing to that level kati ate nojja notandika kokolima obo era bane mukebere Arshbag alabika buli wayogera abiikayo ejjirimu 2 3 nga buli wayogera abiika bubisi maji kubulidde amazima bideya jango ojje mu bantu wetonde bali ebigambo byeyogera nze nina mukwano gwe nakubidde ne mugamba gamba Arshbag ne waba kale musiru ade advising ebigambo byayogera wanu yakosa abantu yakosa family ya Bobby do you know fenafa abajja oluvanyuma mu maaso ga Bobby yatuuka obutatwesiga lwa Arshbag fati yawokosa omuntu bwoti atuuka n'abanga n'abazeeko okujja mu maaso ge wadde batuufu abeeraliikirira Arshbag we yamenya omutima gwa Bobby Wine fe abajja ne ssente zaffe mu struggle na buli kimu yatwewala lwansonga ng'agamba olaba Arshbag yankola kino olwo mmwe n'abeesiga ntya kati laba omusajja nga yeekolera avudde eri kati yeekolera kyamutwala ebbanga ddene just kumwekubisaako n'ekifaananyi ate nakomadde nga mwagaza kigwe kati gwasobola okugamba wakomadde okwogera ne toilet paper boogera nazo tibogera ne toilet paper ogijjukira lwogenza okwetaawuluza n'ekigambo kiwulya okwetaawuluza kati Arshbag tumujjukira tugenze kwetaawuluza temujja tumanyira buli atuuka eri n'afuuka nva zigaze nga zigaze ziti mbwakuba akaddanyuma banaye nkomyawo mu nuupu omanyi wennava tewali yaddawo gasiya gwomanyi tubeera wali mu nuupu n'olaba ono muzeeyi omusajja muzeeyi bamitaani maapu media omusajja mukulu naye ssebo abeera wali ku gaadi gwe Arshbag wali osobola bikola ate Arshbag ali ayiyewo omubiri anti weeyiwawo omugongo weeyiwawo omubiri ne gufuuka mugongo munjagala kubuuza kati Fati yawuliriza Arshbag kyogamba ayiwawo omubiri nga gunyirira nnyo gulinga gwa Shiba mbu tegukyuka tugweraliikirira oba gulinga gwa Lydia Jasmine tiwe yaguyiwaawo ne tweraliikirira gundi singa yali Lydia Jasmine oba Nina Rose oba Shiba oba Spice bannaye omwana ayiwawo nno omubiri bannaye bambi kati naye oli Arshbag azitowa kira 2 weetaako enjaye nadda mu 12 tamanyi na bigambo byabala teri muntu ajja tumanyira ebyo bya kisiru ng'amaze okutuuka eri n'alya ssente ze kata tukyalina ebyokukola mbu father wava Canada mulinze tujja kukanyuga gwe mupitira tulini gwe bagaye Bobi Wine bakyamusembera we batyo I sympathize with you nze nagamba abantu abamu nti ffe twabeeramu enaale nze nabalaga kadi enaale gundi amama Mbabazi yagimpa abo abaana bonna abajja baabawa ssente wakubanga omululu gwabwe baazirya bubi ne bazinywamu enjaye
Chopola kati batandika okwesiba ku nyimba ezitali zaabwe waliwo ne yatugamba mbu yagula Wema Kindi embu fulati egenda kuggwa netagiyingiranga buli wakola live abeera mu mmotoka nga musajja tali eyo abeera mu mmotoka gye bamwa munange nnubulira mubanjereze mbu nyine mmotoka ya UAP sibera nkona mmotoka ya UAP naye ate wulira ne bannange okutegeera okumanya n'okutegeera byajawulo wulira n'agamba bw'ati nze bampa emmotoka yange sipaasi wulira kano mbweri ku UB kati ate n'ajereganze gye batampa gye neegulira ku ssente mbunkadde ne Fatia aba basajja mubasanga Fatia Katonda akuyamba oleme kulinana ku basajja basiru omusajja yeegulidde emmotoka ng'oga ne Idrigo bawadde obwi g'oba olaba ku bombi ogenda n'aluwa ate zinabagezi tubategeera tutya kuba bonna be bajja kizibu nnyo okwawula abo walaba abalaba ennaku zina nti nabo baawunga ekibambaza gwisitring kugaba mango gwe dindo omuntu tomuwa musiriikirire bwoti oganna agambye kayoyogedde kyekyo bansonyiwe kati nammwe baana mumulindeeko okumala ge bakabakana abantu kakati waliwo olugero mu Buganda lwetwogera ffe Abaganda nti no amaaso g'Omuganda gali mu ngalo kati oba oli abaana baalaba bambala bino ebipale byabafatiya kutunula ne bagamba owaayi Fatia kati kankubuulira ekintu kimu bw'oba oli mukkiriza Katonda abeerako byakulaga oba oyita booteewantu n'omutima gusobola okugaana omusajja ng'anaakutomeza pay attention to your spirit lwakubanga kati mumusiba muziwuliza nyimba za Bana Boss manyi buziki ne mubate mbitegeera omusajja waba ayogera naawe tomubuuza abasajja bagezi gwe Fatia omuvubuka ajja mu maaso go nga yakubazedde ebigambo byagenda okugamba ndiyakubazedda ng'amanyi kino kyazaako kino awunya obw'omwenda kino nze lwe natya omusajja omu yagamba oyo omuwala ngenda mumalyako akakadde kagenda okuggwawo nga mutuusiza mu buliri yamutuusa mu buliri ng'akakadde muwala tannakalyako kutuuka haafu waliwo abasajja akubaza Fatia n'amanya gwe ataddewo budget buli kyojja n'omusaba kiriba mu budget yo kati omusaba binyinaga bebe ojjojjo ndabeko akusaba ng'ate naye wakimye 5 n'okimaye 10 n'okima obuwunga n'okimaye dress n'okima ne birthday kumba oli mu budget yakubudgetinga era waakumala ng'ayimirira bw'ati Katonda waakuyamba nga takulekedde STD Wisdom Kaye olowooza ki ekireetedde abantu bano abacrossinga ne badda mu kibiina kya NRM okubeera nga bakomawo eno gye anti baalowooza nti banyankolo singa bannanyini baakyo era nayita kulona ndi mayinja ngena sinayogeranga munyankole ayigundi nateekamu ayigundi mayinja nakomawo Wisdom akomawo omuzira gumwokyezzo ngoma y'omuzira gw'Ebungereza omusajja oba baaki ffe tuyina okugumira omuzira ekibanga kato tusimbule gw'omanyi obulamu bwa Ronire nali mu Bungereza nga Ronald Menja tasobola kusalako eri y'Abannayuganda East London alaba no go zone gw'omanyi okubeera mu nnyumba ng'ogoba basi nalaba sita Ronald Menja ng'agoba basi tubadde n'omukulu Wisdom Kaye webale kwekumirako n'abalala bakyajja olindako babuuziza bukyamaani bwe batulazenti no bakuwa ssente nnyingi n'agamba mmeka bukyamaani n'agamba ampa miliyoni 1.2 nti batugaa bakuwa 2.3 ko n'agamba munange bazisalako era nange neewuunya era ne mukyala wange takolako nviiri kati abo bali kumpi kujja gwe nabo bonna abakola interview mu mmotoka ze baabawa bali kumpi kudda baali balowooza mbu banyankole mubagenda mwenarem nga batanso n'abamu beetuma manya mbu abanyankole n'abamu bazaala abaana mbu be bamuseveni Katonda yaroga abantu bamu central bonna abamu bazaala baana be bamuseveni abamu beetumye be bamugisha abalabata Ronald Menja kola hey we bambe nga tusangana ne Menja yatumuga musajja ofaaki mwante omanyi nsiba ne sale wende kasagala koseka kati Arshbag yali nga wayimirira bwati agambu yeyitamu oba yali yeyitamu ki oba mutoolo bamuki bagenda munonyezaako nga musumaali bali olaba
basosola abaganda ojjene ngoli musumani kale katashi baga wo mwasiringi 10 afukamira nanga neyanziza nnyo Fatima neyanze tujja koma omupaate tu wamala atambudde naffe okuvaja twatandikire fakano tukomekereza Fatima, that's my name. Mwebale okukumira ku Mukutu Extra Digest, mwebale kubeerawo, mwebale ddala byonna mbadde n'omukulu Wisdom Kaye ne bwete wetambudde mwera live wana Sanso nnyo balaba bannange bonna abatuwuliza n'abatulaba. Amanya gange nze Brian Kayongo from Concept Real Estate. We are based, it's a US based company. Also, we have offices in Uganda, in the UK, and in Greece. So we are really excited to you guys to have us here and host us from Extra Digestive. Tufunye omukisa ogw'amaanyi tuwadde twagala kwogerako nammwe tubabuulire ku event yaffe gye tuhavinga buli mwaka eya Concept Kickstarter. This event is about helping immigrants, Ugandans, whoever from different parts of the world to learn about business, innovation and real estate. So era je miramwa gyaffe mikulu this year je tugenda okwogerako about mweyo event je tugenda okuhavinga ku Easter weekend. Event yaffe ebeerayo buli Easter weekend, twagala marking that calendar banange. Ebeerayo ku this year gena kubeerayo next year mu 2024 gena kubeerayo ku 29th ne ku 30th of March, Easter weekend. Lujja kubeera lwa kutano na lwa mukaga. And what we do on both of those days, on the first day usually we do a tour. You see some of the investments which we have done and which we have partnered with other people. We don't work by ourselves alone. We work with you. You are our partners. We work together and we build this great portfolio of investments to grow together. Netukola ebintu fenna, netuyiga fenna, netu investing in businesses together, netukola real estate together, netukola innovation together. So that's why we invite you this year, next year again, 2024. On the 29th and 30th of March, Easter weekend, tugenda kubeera on the first day. We have that tour which we do. Also the tour, we have a sit-down networking cocktail. So please, it will be an honor to have you on that day. On the second day, you know, we have multiple speakers who speak about different kinds of investment. We're going to talk about real estate. We're going to talk about innovation. We're going to talk about business as in general. Also, we are going to talk about how you can find funding for your business, how you can invest in yourself. Also, self-investment. People just know about like creating business, but also this year we have brought some expert who teach you about to self-invest in yourself to become a business, you as an individual, not only the business which you invest in.